munnaffe ateekako Bukedde TV1 gwakkiririza mu mboozi ze tunyumya azaagala azinyumirwa naawe tukubuuzaako n'atazikiririzaamu naye ate nga mu ddiiro mwoli tukulamusizza era twagala oyite n'abalala bonna abali eyo bajje balabe programu bannyabo kubanga wano tusoosowaza ensonga ez'abakyala ezitulema okwogerako ze tusirikira ne zibeera eyo ne twemulugunya naye ne tugamba leero katuzoogereko at least omuntu aweweereko katusuubire nno munnange buli wootega oweweera leero ndine Anna Nakate ne Sanyu Robina Mweruka nange Dina Nalubega era nga tutunayingira mu mulamwa gwaffe ogw'olwaleero nkujjukiza maama ne woba nga toli maama naye nga gwakola mu jokoni mu fumbiro saba ka Blue Band Choco Flavor kateeke ku listi ey'olwaleero jjukiza daddi jjukiza oyo akola shopping list nti kalina okubeera mu mufumbiro ssaawa 4 kubanga ekyenkya ogenda kasiga ku mugaati ogenda kafumbira mu mandaazi ogenda kateeka mu chocolate ojja kateeka mu daddies ojja kateeka mu cookies gwe kiki oyagala okakozesa Choco Flavor ajja kikola era tujjukiza World Vision ejjukiza abakyala abayonsa nti muyonsa abaana abakyala ennaku zino mutiitira saagala bbeere ligwe omwana we muteekaka nnyonyogeze nze ate omwana ebbeere linnuma ate World Vision ekujjukiza nti omwana oyo muyonse asobole okukula bulungi abeere nga mugezi batugamba nti abaana abayonka buli mwana mugezi gula bafuna ng'akamalayo bumaze akamalayo aba yayonka bulungi kati naawe omwana wo mutambulizaawo ayonke bulungi maxi zisobole okujja mudda kati nyingira mulamwa gwaffe ogw'olwaleero olwaleero nno munanga abakyala balina ebibanyigiriza ku baami baabwe abaami abalya baziyisa ensaniya naye gwe wonawona wooyitira awo n'osooka okuwuuta ku kigere n'osooka ku nsaniya ziri z'otegedde abakatuliki ze bateekako kaamulali n'osooka eyo n'olya n'ovulubana n'okola ki abakyala bagamba kibanyigiriza era kibaluma era tebakyagalira ddala kuba nti omwami eyandibadde ajjeeka direct ne tujjula ekyeggulo ne tulya emmere n'abaana ku dining ku lujjuliro ate gwe ojja olubuto luzimbye ng'otukubira mpiiri ate nno bwe bajja n'ewaka balya abantu abakola ebyo ne lujjula kwegamba tulaba musajja lubuto kugenda bweru kirugenda bweru ate buli ali ennyo si yagejja olubuto Dina kyogamba wali abali ennyo ne bagejja ne batagejja yes abamanyi kwepimira bayirawo ate ojja wegendereze bangi abasinga okubeeramu ebyo ebifo ate babeera bba embuto zaabwe si nnene ndowooza bamanyi engeri gye bajjako emmere abalaba Bukedde TV1 munzikirize mbabuuzeko ku lunaku luno olw'Essande mbebaze byonna bye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala abaami abalya nga tebannatuuka waka nze munnange bwe nali nga ndi ku campus mukwanako eri eyo giraba wabeerangawo eno munda nga bateekawo obutebe olw'eggulo kati ffe bwewabanga ova okusoma oyita omujjukira oba tuba tunoonya ki kwezi oba tuyagala genda direct waka kati nze naviiranga waka ewaffe bwe bajja naye ng'osooka n'oyitako wayitanga mukwano olinye taxi naye ng'osanga abasajja nga batudde ate olw'eggulo mu kibuga simanyi oba nakati bwe kikyali olaba ku streets zino kati nga olabawo ku kwaliseero biki nga babeerawo bufoomwe bateekawo ebisefuriya ebinene mulimu lumonde muceere muwogo omukalu naye bw'otunuulira abantu nga 10 amazima abantu 8 baba basajja kati n'ogamba bano abakazi baabwe baliwa kati bayisaamu n'emicomo balina obulobo engeri gye bagiteekamu kati waliwo n'eri waggulu sima bayitayo mu Kinyarwanda waliwo eno waggulu nga ku bafumbayo emmere nyingi waliyo abamu batundirayo n'amayirungi olaba eno nga kwaluwa paaka waggulu bayitayo batyayo Kinyarwanda kibi naye era osanga Kinnamwandu yes era osanga abasajja
omanyi nze ebifo ebyo nabikozesanga nnyo ebyaddala nga nva okusoma kati nayagalanga nnyo okumanya ekibuga because nze yadde nali nkulidde awo Ntebe naye ffe maama waffe teyatukirizanga nnyo kutambula kati nabanga opportunity eyita mu kibuga okumanya wali emmotoka eziri chipu okumanya wogula obugoye twagulanga obwo butopu obw'olukumi 5 naye ng'okesala omuntu nagamba you know lukumi omanyi nona kati obwo butopu bukyalimu awo mukajja biki obupale omwana omusanga yeesaze noga omwana ng'anyumye naye nga wa 5 yenna so naye abasajja b'osinga okusanga kati noyogedde ku bisaniya oba ebya pooko oba ebigere kati waliwo empuuta ne muwogo abasajja n'obasanga ng'oli aguze kilo 3 n'azituula n'azirya n'osirikira bw'otyo recently naye owa kilo 3 yalaba nali ewaka abantu balya dina abantu balya otambula mu bifo ebyo kati nze n'ekirala kankunyumizeyo recently mava ku ssomero lya mutabani wange twali tuva mu dedication mass so obudde nga bugenze kati ne tugamba tufune we tulya ekyemisana so twali basatu nze my sister n'omwami wange ne tugenda mu kifo ekimu kye bakolerako ebimu ku ebyo by'oyogedde bannaye ng'otunula wali basajja balinga bana ne baleeta olusaniya nga lugazi bwe ruti nga luliko muwogo kachumbali amatooka amooke oba oliawo ne baleeta wali biri bisiike kuliko akawunga bwe kati ng'omuntu akatudde gwe n'olya bwoti nga wotunula ogenda okulaba ng'omuntu abimazeewo kati abantu balya okulya si kyekyandibadde oba ekizibu kale mu basingo oba sinakindi ng'otambudde n'omuntu wo naye abasajja bano babeera bafumbo ali yekka sinakindi nti oba ali ne girlfriend kale mulimu n'abo babeera ne ba girlfriend naye abasinga ng'ali yekka kati ebibuuzo ne bitusigala ku bwongo nga bakazi bammwe ewaka temukuta temulya ewaka mwagala kaserefu tayimu mmere ya kinyumu eyewaka tewooma ng'eyo tufumba bubi kale ate bano betuyogerako leero tubaawule ku bali betwayogerako nti nabatalya waka bano nga nebawaka balya naye amazima nga tafuddeyo nakukitiibwa nti abamuyitako bagenda kugamba ki gisiikise giteeke mu kaveera waakiri ogitwale ewaka olabye ogitwale ewaka naye ewaka tetuuka kizibu nnyo okusanga omwami atikka ne basiikisa ne bateekamu kati ate ne babeerawo ne bana abamu oyogeddeku abo abatuulayo waliwo abamu abagisiikisa kilo 3 n'aziteeka mu mmotoka najja ng'azirya watuukira ewaka nga yeesaanyiza akaveera kasuka wa neyiba buwayifu si bwe bwajja ne yeesimmula ne mumuggulira basajjamu abali ebintu ebyo kale katonda abalaba nze ssanyu Robina mweruka ssanyu kiki kyotukola naye ana naye kakati ekigendererwa ayina gye yatunire n'anoonya byagenda ekigendererwa kyammwe kiki alaba Bukedde TV nze Aneti Nakate abaami abasooka okwesa abalya ne beesaanya ne baleka bajja ewaka oba ewaka nti mujjula bwe batakuta kakati topiki eno of course it is kituufu kibaayo era maybe si kirungi naye kakati okutuula wano tutandika okugamba abasajja abeerira emmere yaabwe gye beegulidde gye beesaliddewo bagirye mu ngeri gye baagadde okugirya kakati mubavunaana ki Robina however oyo njagala nkomewo naye emboozi eri mu ddiiro mubayisa abasajja balyasaanya ne basaanya ne beesaanya abaami gye muyitira gye muyitidde ne mulya ne muvulubana ne mulyoka muddeeka beebono be twogerako olwaleero era kati omulemu tukomewo olwaleero emboozi ekutte ku baami oyo omwami ayitira gy'ayitidde n'asooka alya ensaniya enkola y'ensaniya kati yeeriko by the way kazibere ne restaurant ebiki Robina gwe yakatwegatako agenze n'ayogera ebifo eyo gye mutuula ab'oku bench ab'oku foomu kawungeezi ne muli ne muddeeka
nga mwesanyiza ne mwesanya kakati nze ndowooza omwami oyo twandimunenyeza nnyo nga wakatalekaawo mmere talabirira waka ndoyo nja kumunenya nnyo naye kakati omwami atereeza ewakaawe n'agamba naye akantu kano kampoomera nnyo kansooke ntule wano mu karestaurant bawereva nkalye ndyoke nzireyo eka Robina gwasalira omusango sibe kiri gwasalira omusango sibe kiri nga otaddeko amatooke otaddeko kachumbali kiyinza obutaba kirungi omwami abeeyisa bwe batyo naye nze ndowooza nti because Robina ebifo byayogeddeko mu kibuga abantu baziga okukola mu bibuga era basajja sibe kiri n'abakazi tukola naye abaami bayinza okuba batusingako obungi abakola kakati ekyokubiri bakola mirimu ki ekyokusatu ekeeno gwe Robina ebintu by'ofumba byo bitegeka otya ekyokuna Robina nga tolaba kuyingira dina waliwo omwami eyaŋŋamba simanyi byali bituufu nti ye baamugamba nti bw'oba oddeeka osooka ne weetegeka otya nti abakyala abo balaba bamugamba oba jjajja oba taata obaani nti abakyala abo balaba afumba oba ategeka si kibi naye oyinza okutuuka ku ssaawa 2 nga bakuma sigiri olaba oyomba oyinza okutuuka ku ssaawa 1 lwabwata amatooke enjala yakulumye n'ekyemisala omu tewakiridde ogamba kampape ngende ewaka kati bamugamba nti ogenda weetegese kakati bagamba nti bw'oba osobola sooka oteeko kacapati ako kakati bw'otuuka eka ng'oli akuma essigiri oleme kuyomba capati nno era bikaterabika bubi ng'ono byayogedde kakati anti olumu kiva ku capati nadda ku mpuuta nadda ku bigenderako kubanga essente mu nsawo azirina naye amanyi nti Robina ekyeggulo kye ky'essaawa 5 kakati analindira kuki paka essaawa 5 mama zujjula emmere kati nze ndowooza nti osanga sibawolereza nnyo osanga abaami abamu enkola yaffe eyo ey'obutategeka bulungi oba mangu bintu yagamba nti owange kampute ku kigere wano bwe naatuukira eka baleete ekinyeebwa oba kye bafumbye kyonna kyonna nga munda siri bubi nnyo nneme kuyomba omanyi Anna abadde ayogera nenkubamu akafaananyi munansonyiwa kankozese ku byokulabirako byaffe wano nenkubamu akafaananyi nga Anna asanze mwami Musuke atudde bwatukulusaniya Dina asanze mwami Kamengo atudde ati oba nze nsanze mwami mwe kwegamba ali awo yeesanya ate baba balya baliisa emikono ebiri eyo Dina Anna nze kati nina omwami gwe mmanyi mu butuufu sokoleke up to now buli wensirikirira nzeka nebuuza mukazi w'ewaka afaanana atya yande tulokuba obufaananyi okwebuuza omukazi we waafaanana obanga buli kaseera omusanga biswaza this nodda bye bakola ebyo ebyokulyalya buli wantu really ng'oli muntu wa kitiibwa oli muntu because abaami baffe tuba tuwola nti bakitiibwa kakati nga omusanga mu butonninyira omusanga waliwo neno beki wayita ku bafu omusanga aguze enti 10 atudde bw'ate enti 10 yes nekulooza zikyawe kati ono gwenjogerako amanyi oyinza omusanga awo ssaawa 2-3 aguze omutwe gw'ekyennyanja oguli fresh omutwe gw'ekyennyanja abaami bangi bagamba mwabakazi oba mwakijjawo tetukyabawa mitwe gya kyennyanja sitemukyaba mitwe gya kyennyanja okitwala nti gugwo era abaami bangi baire bosanga mu restaurant nga bampa omutwe okusooka talingamba nze nga manyi abaami batebalya mitwe gya byennyanja kati omwami omutwe aba agwagala naye ng'akimanyi nti Robina lwagula ekyennyanja omutwe gwogulya kati n'agamba nti omutwe njagulyanga eri nga ngwegulidde mu ssaawa 10 ngende wakanga nesaiza kati nze ono omwami gwe mbadde mbanyumiza omutwe ate simanyi sitaani ababeeramu mu bifo eyo baliisa emikono ebiri ate balya boogera nolaba omusajja omukulu
avulubana kati ate temubawa mmere bakwata ewaka badda ne balya ate olusisina kyabudde mubawa butono mugamba simanya mafiga omuwa boyiro tayagala boyiro obimusibyeko ojja kukola pressure simanya sukali wororo undi alya batudde bwe basanya bwe kati nonno basange ku kigere simanya yasabye pipe ayagala ojijjamu obusoso omwami w'omukulu ali kulyako na kati oyagala akaleke mwakasomero ebintu ebimu by the way bye tutwala ng'ebyolwali naye kakati katugambe ekigere ekyo gweko okifumbayo temubifumba kyobola ababinoonya eyo omanyi nti abakyala bangi abalina olugezigezi olina kulya katono kano ojja kulya katono that carbohydrates nyingi nnyo nemuleta olugezigezi oyagalamu obumere obw'omwana omuto kakati omusajja agamba nayombera mmere kaŋŋende enfune gyenjirya ate nga Robin amuyina olugezigezi ojja kulya fruits zokka ekyeggulu omusajja agala kulya mmere ayagala kulya akute ana bw'abadde ayogera omanye ekintu ekinzijidde kati abakyala mwenna abalina babba bammwe ababalimba mbu balya diet entegekera fruits ntegekera juice just no baveri nga balidde koza olugezigezi olutadde kuffe naye abasajja bangi balimba abakyala baabwe ewaka mu ngeri y'obutagala kulya mmere ya waka abasawo baŋŋaana omuceere biki kumbe be bawuuta ebigere be balya esaniya z'empuuta be balyaki nze nina ekintu kyenziraawo nenneewuunya neŋŋamba naye omwami ofuna otya courage riri nga weetwala nti nooli wa kitiibwa bulungi n'okyama bwogu bwomu oluusi mwambadde n'amasaati ameeru musibye ettaayi okitegeera musibye ettaayi nojja n'ogamba ntemerayo kiro 3 ntudde wali n'otuula riri olowooza abakulaba abakwetoolodde bakulowooleza ki zisiikise oziteeke mu mmotoka ozitwalire mukyalawo ng'okimanyi muli abantu babiri anti tokkuta kati osiikise kirezi ng'okimanyi shuwa ddiiri yadde omukazi ono mukodo nnya kuwa obufi bubiri olw'okuba kite kiro nnya ajja zikuwa ozirye kale ozirire wako osigaze ekitiibwa ekyo anti omukyala yamugamba eka tetulya kyaggula omanyi abaami n'alya ne yeebajaggala n'agaziya amagulu oli mu bantu oswala njagala ana simanyi oba otambulako mu bino ebifo ate nze ekisinga okuneewuunyisa nze byaddala myama family person era abantu abasinga abansanga you will either find me with my husband mbife ebyo wemba nayagadde okulya ku mmere bwetyo oba n'abaana bange naye waliwo empulira nga tuswala mugenze eno gye basiikira empuuta waliwo oburestaurant obufaanana obulungi naye nga bamanyi nti ayo mpuuta mwayagadde okulya kweyo empuuta ennungi muba mulyawo omuntu najja n'emmotoka n'agipaakinga wali ate munaye empisa zibabula nga bakola order oba baba bamanyiira gwe omanyi omusajja sanyu leero emboozi eri mu ddiiro tutunuulidde abaami abasooka okulya gye mulidde ate si kibi kuba neeka bajja ne balya naye enkola eyo yonna nga bweriwo oli musajja mufumbo osoosa otudde wekkatidde olyokoddeeka kati omulemu tukomewo for your growth. Enkola y'abaami ekyase ensangi zino mu bifo ebimu bwe muyita ku bafu tetujja kwogerawo linnya naye ebifo ebitundibwamu enva z'omukatuliki ezezigendera mu kamulali omwana ayongeddeko empuuta naye yo kati nginoonya waliwo gye baŋŋamba waggulu eyo gyeri nayo njagala mpiteyokko ekigere kyombadde nkimanyi naye tekindya kati ab'emmamba abo nabo by the way onayogedde ab'emmamba nembeerako tiimu gyenzijukira gyemmanyi eva bwe ziwera ssaawa emu bonna toddamu balaba basajja nga bagenda naye olunaku lumu omu namubuuza ne mugamba naye kati
mugenda ne mulya bali emmamba ya 5,500 mbwe baako ne muwogo kati ne mubuuza kati bwodda yeewaka ne mubuuza yo omukazi talya mmamba agiriya naye kakati kale bw'oba owulira nti munaye waliwo ebintu ebimu ebizibu okufumba nti maka matono nnyo g'osanga nga gafumba emmamba nti kati ate gwe ogyoyezza omanyi we bagikola ki we bagikolera then gipaakinge bw'oba gwe oyagala eyokya nga ate onoogituusa ewoze kale tukkiriza olyeko entono naye ne munno omutwalireko naye enkola eno ey'okusaanyaawo kati Robin ekizibu ky'ekyobutabaletera biri bingi ekizibu ekisooka ye musajja oli mukulu oli mufumbo olina amaka n'otuula mu kifo ekyo ne bakuterawo akasaniya mu budde obwo n'olya ekisooka yakuwadde n'ekirala nti agenda walabira ntebe ali Kampala ajja kuvasa wa 5 za kiro alina okulya wano nga yamukugambye nti n'agitemesa n'agiteeka mu mmotoka n'ajja ng'agivuluma kati ate olaba Ana tumanyi abasajja baffe kale abakola shifts ez'olweggulo nti nakyo sense wakatasobola kulyawo ne bamuleetera ebyokulya n'alya but still olya mu ngeri eri decent eweesa ekitiibwa nze mukyalawo oba nkugambye biri bingi ekisooka yeyo gy'otuula buli omu n'asigala nga yeebuuza bawamweruka atulugunyizibwa ewakatalya negufuuka omuze okitegeera naye nga segamba nti nno mwami wamweruka Ana emmere tugifumba era ne bajja kati olaba Ana emmere yembi wetika enva ezo z'obadde ogenda okuliira eyo oli ajjula ebibi omugaye ne kano kanteekereko ku sayidi nakyo era kiba kyanjawulo kuba eyembi eri embi lyako katono ate mwenno kambabuulire mulimu ebintu ebimu abantu bye bakola nga balowooza mbu babikola for fun kangeze n'okulira mu mmotoka nga alimu yekka omusajja emmotoka yange nze yeerira naye kangeze oli mu kuvuga osanze mwami munno we muli mu okitegeera ali ne mukyala we oli ampuuta oli wekka wuliriza oli wekka balaba oli kukuba erivuga oddaho yima road ogenda senge wali mukyalawo kifaananyi kikyoli mu kulaga enjala ennuma nnyo ndidde mangu ntuuke waka nga nzikuse you know what is that kati mulimu ebintu ebimu bye tulina okulowoozaako before because mulimu ebintu ebitaswaza nti oli ne wanakusanga ng'oba oli mu kusipinga oba yogati oba you know oba kajuice that is understandable zino nva oba ekyokulya ekisuubirwa nti okirya waka ntegeerekeka naye ne mubaamu ebimu jjukira empuuta eyo sigamba nti no bagiteeka mu njite ntya mu lunch boxes nedda bagizinga mu mawulire ne bagiteeka mu kaveera ka black omusajja omukulu ali musati eya white afunyizzaako ate nga talina na wayipu mu kaveera wajjayo ekifibwa kati n'osaasira gwalina okwoza esaati eyo ng'ewunya empuuta nebuze naye gwe wayitiddewo eno baawo gyali buli omu amutunuulidde bw'ati amaze okulya abamu tebalina na mpisa zisitukagenda kunaabaleekana ndeetera amazzi yayogera ennyo abamu temwakuzibwa nga mumanyi okuliira mu bantu olume eno oswankula bikuyitamu bigwiridde ku saati emmeeza kwoliiridde enkyafu sigaana genda bantu mu bifo ebyo naye bwona ogendayo ekifaananyi tekigenda sigala kyekimu omusajja eyeeyisa bw'atyo oba alya bw'atyo ndowooza ekimugana okutwala omukyala ojja mumulonda ojja kumulonda olya bubi otunudde bubi oyogera nnyo okola biti mu bufunze gwe ng'empisa zoozaagala kwegamba mirembe ejje omuleetako tegiba mirembe ebyonoono byo kubanga egyo giba emiseegyo owulya mukazi we yagikuggyako kyensinga obutaagala ku ekyo be bantu abagenda buli lunaku nga yajja bbirya yekka mwagala babaleeterengako Sanyu yagambye wakiri kwata omukyala mugende ate olika ate akati nkujje odaringa bakuteekere mpuuta mawulire mu kaveera leeteeka zomanyi nina omwami omu eyansanyusa omwami oyo mukulu wa kitiibwa bulungi naye yali aŋŋamba ye alina kye yeewuunya n'agamba oyinza okugenda okutemesa n'otemesa
n'obagamba munsiikire mumpaakingire munaye oba okyalinze bw'ati naye bimuwoomera oba okyalinze bw'ati n'olaba omusajja omukulu ng'atudde yekka ku lusaniya ali noweebuuza nono ye na musajja ne weebuuza mukazi we n'abaana abakoleddeyo special order gy'atwala yabalekedde ssente n'agamba ekirala ye ekisingo ky'aba yeebuuza agamba abamusanga nganze bwe mumulowoozezzaako bo bamulowooza ki era omwami oyo ye nga ŋŋamba mu bulamu bwe ne bw'ayagala ekintu n'akyagala nnyo tasobola kukitemesa kukiriira eyo gye babitundira kubanga mulungi nnyo kimugamba nti abantu abo bagenda kugamba ewange kubanga ogwo muze gukuta okuva ku baana abato ne guyingirira ddala mu bakulu kati oyo alabika yali atuluddemuko mu myaka gwe wali oyogera gwenjogerako alinga mu myaka kati oyo yakuzibwa kyenabadde mbagamba nti muze ana gwali mu kuwolereza ne gwayita eddembe nammwe kenyini mukijjeeyo nti eyakuzibwa eyandikoze naye ng'agamba amazima gali nti abasinga beggwera eyo ne batuula ne balya ne bakuta ne bakomawo n'atasobola najja ne katuspik gwe omanyi wafunyeko essimu okuva ewa mukwano gwo namba guwuliriza naye oli oba yaliko kikyamu nti omwami ng'agula ebintu ayinza gyayitidde oba n'agula oba fishi oba n'agula pork n'ajja ewaka bulungi nnyo n'akacupa ke n'atuula oba ne chips n'atuula awaka n'abirya yekka naye omunfundako n'oyo n'abirya nga n'abaana tabawadde bo bajja kulya eri emmere gye bafumbye naye mwe ana nedina mwakubyemu akafaananyi oli waka otudde wategese ekyemisana osuubira mugenda kirya essaawa 7 oba 8 n'omwami oba oli awo mukwano gwo nga kkubira oliwa ndi wano mu kifo ekimu anti ndaba wano Mr. atudde ali mu kulya lusaniya banaye abasajja mutusuwaza ebyaddala emmere eno nnungi ewooma bw'oluyoya mu ngeri y'okuwesa ekitiibwa n'obutalabikanga akola ekintu ekyekivve luyoye okera ku makyo gambe mukazi wo tofumba lunch abantu abasinga obungi abo boyogeddeko abanyukira ate ndoza mu Kampala muna abantu bangi anyuka abanya nti nyinyuka ngenda kulya wali whatever ndyoke ngendeeka ate ne wakanga agenda kulya kulowoozaako nti ate akati Robina naye mutwalire simanya akoze ntya aba yeetegekera nga bw'ajjeeka kubanga abasinga nawakeera amala naali ate nolaba ana gwolowooza abombwa abanyuka naye abasajja abalina omuzoogo ava n'ewaka n'avuga ng'avudde waka specifically ng'agenze ku mbuzi n'ayogerera eno mu mmotoka ye oba n'avaayo n'agenda n'atulwawo mu katale n'abagamba mumpe enkoko ennamba ey'oluwombo n'agirya kati guba muze by the way gwe twetaaga okulwana kubanga ebyaddala biruma abakazi bw'aba ayagala kulya nkoko y'ennamba awakana n'agira enkoko ennamba olina abaana bangi olina abantu 15 beweesiba nakawa kati gula enkoko nnya ogambe mukazi wo talina sente zigula nkoko nnya naye yayagala aliye awulire nti alidde ogenda mu wakafikamu agamba kangende nfune kasita ndaba nze yingini nze yingini kerye kubanga nze netande sente kyemutayagala kati omulemu emboozi ye yeri mu ddiiro bwekyo bwetambula abaami abagenda ne mulya ne mwesaanya ne mwesaanya ne mukkuta ne mwekatira ne mulyoka muddeeka yemboozi leero eri mu ddiiro kati omulemu kikomewo Banyabo ngekutuusibwako Get a packet, ka vibes really work. It's part of life. Blue band, girl in natural cocoa. 5 vitamins and we grow. No overwhelming. Spread on snacks. Blue band choco for your growth. Banyabo ngekutuusibwako Get a packet, ka vibes really work. It's part of life. Blue band, girl in natural cocoa. 5 vitamins and we grow. No overwhelming. Spread on snacks. Blue band choco for your growth. abaami nga gwe nkolayo leero neyawuseemu sigamba nti kulya auto naye nga waliwo endya ate waliwo ebifo ebispecific waliwo n'abantu nkwegamba nga mubeera mu biguruupu tekyendowoozeezaamu nti anyway guba muze oli yakimanyiira oba obwasingo yabulwamu kuba abantu abasinga abo babeera singo n'atafaayo kumanya
kati ndi mufumbo nina abaana therefore enkola ekyukamu omanyi nyeberayo omwami nga ye bwatyo amanyi emmere yawakati akyagenda ragirya ali ebyo bwatyo bwabeera nga byayagala kakatibifumba nti ono bifumba dyeka omuteekeanaddawo okukaza ennyama abo tubaawulemuko bwe batyo naye bano ana betuli mu kuteekako essira n'ewaka aba alyayo naye nga kiri bwe kityo nze ku kyalo ffe kwe twakulira okwe bwe bajja waliwo omwami omu mukama ndoza yamuyita n'omuyita bambi naye bambi mukazi we olunaku lumu yagenda mu kafo baali batundawo bigere kati ng'omukazi bamukuba nnyo olwali baawo omulya kigere baawo omulya kigere oli omwasa mu musango wali ku kyokka ng'omukazi wa kitiibwa ate nga balina obuvunanyizibwa mu kyaki naye nga n'omwami bw'omusanga ng'ayambadde yalinga akola mu kifo kireka kiri official because yayambalanga n'asiba omusipi ffe twali baana bato ng'omusipi agusibire no mwoyo n'akwata ne ka briefcase oba kabalanga ka brown ng'olaba omuntu w'obuvunanyizibwa naye ng'omusajja buli lwannyuka saawa 11 12 ng'asibiraawo kati omukazi n'awulira nga kiri too much olunaku lumu yajja n'amuwalabanya sijja kukyeraaazo kiri ekigere ekyo bakyakifu n'amuwalabanya kati ffe ennyumba yaffe weeri waliwo ekkubo weeriti yeringa eyandibadde main n'amusika ng'amukutte waneno kugundi waneno n'amuwalabanya agenda ayomba nonswazanga bayirayo kiswaza wulya mulinga towera kati ate jjukira abaana bava ku ssomero bakuyitako mwami gundi awuta bwanyumya ne bannemboze gw'amakerenda so I agree muyinza okuba mulina ebintu ebimu bye mwagala okulya nga tetubibafumbira ewaka I agree muyinza okubeera nga enfumba ey'enjawulo oba nga tubawa katono compared to what kyemwagala okunywa okulya naye nsaba byonna nga tonnabikola lowooza ku kitiibwa kyo ng'omuntu then n'ekitiibwa ky'amakaago ekitiibwa ky'abaana bo n'ekitiibwa kya community omanyi nga buli omu agamba mwami gundi oweegundi yasinga okuwomerwa ekigere kyawali kale kigule bw'oba owulira nga mu butuufu wandyagadde okiwuuta gamba ow'ekigere nfunirayo tifini nteeraamu ekigere ntuuka ewaka ngambe mukazi wange timunaye njagala kuwuuta kigere nkiguze kiikino okiwuute mu kitiibwa oleme kuswala naye other than kuliira eyo abambi baffe badevelopinga emize ne babanga n'ebyokulya nga teboogera tebabimanyi olaba musajja ewaka yalyanga ng'alina table manners kati ali aswankula bw'ayogera era gy'oyogedde manyi kati abalala tebagenda kuba basanyufu bansaasire nze naye kyenjogedde ng'oba ali ayogera kati abalala ogenda okulaba omuntu eyali nga akuuma time nga ne alina n'obuvunanyizibwa bwa wakaawo kati agenda okuba nga ekimupapya tekikyaliyo bawuukuuka eyalyanga akamera akatono kati omusajja wo ng'aliyanga buno obusolo bumutambuza ddembe ng'amazima yawuukuuka completely and also okitegeera abalala bayiga emize gy'okuoverspendinga omuntu eyali amanyi nti newaka tufuna sente zaffe n'omwami emitwalo 5 tugikola bwe tutyo ogenda okulaba nga sente tezikyalabika ewaka jjukira ebyo ebintu by'ekinyumu eyagulanga kiro erubamu agula ate ekivamu ng'ayagala jjuza emmeeza bonna basanyuke inakyo sensi gwe abantu b'ewakaawo tebalya mubeere considerate ng'abantu okwagala kubeerayo n'okwesanyusa kubeerayo lw'oyagadde okwesanyusa kale oliireyo kiro 2-3 zirye n'omuntu oba n'abantu bo bw'oba tuyagadde bo batuuleeyo okulaba mize egyo then bikozese obireete but why lwaki mutuswaza katono nnyo nga mmaliriza kanjogere ne ku bano abatya okutuulayo naye era nga baagala kulya bokka n'ateeka mu mmotoka akakoko kalamba bakasiise omanyi mulimu abawoomerwa obukoko ekyuma kennyini kwako kennyini bakasiise n'akateekamu kali ate abala baagalyamu ebibogaboga nojja oli musajja mukulu bw'olya ebiboga oyogera kwavuga oba ali mu taxi avuga kati otuuse onootera otuuka ewaka weesiimudde abantu bakuyitako balaba emmotoka epaakinze olonze obuboga omaze okasuse wabweru liri bannange
bino ebintu byansi bireme twemazaamu ate bireme tulabisanga abantu abatalina buvunaanyizibwa bw'oba wasalawo okuba ne famire ebintu ebimu tubikole ku lwa famire nze seewakana nze byebifo bayirayo mbigendamu recently waliwo n'omuntu kaŋŋambe nkozesa kigambo ki yakola statement era ne kano kankayiseewo kati najja nentuula ne tumala okulya ebintu byaffe mba mbayitako kati teyategeera nti omwami wange asigadde mabega kati nze nayitawo ne sister wange kati n'agamba yali ne boyfriend we ndowooza owa bbaawe omanyi nti no ako kekamweruka wabeera ku TV aba mugomesi aba muntu mukulu wa buyayibwa ku kibuga kalabe kako kawala kato you know our life okayisizaawo mama no kakayiseewo ate era mbagambe mwe bantu mwe tulina obulamu bwaffe sigenda kusiiba mugomesi 24/7 n'ekirala sigenda kusiiba mugomesi gomesi kirina kyezikola ate sijja kwekweka am myself ate sigenda kuba nti nina emyaka gino I'm not saying nti ndi muto nnyo naye ku myaka gino onsange buli dakiika mungani mugomesi obanga nyambadde bino ebipale biregeza oba kino I will put on what I have to put on ku myaka gyange kasitambera nga bendi nabo kasitamba nga bendi nabo mbawe emirembe kati ebifo tujja bibeeramu kasita tubeera nga byetukolerayo tebiswaza naye nammwe abasajja bannayemweddeko biruma balekeraawo okulya ana ngomaze okubawolereza sente zaabwe mufumba bubi mukola bwe muti wolololo kati njagala oyogerere mu mukyalo oyo omukyala ono w'ekigere gwagambye aliyo awuuta okukakana ng'azimbye omutima agenza mu sise n'ebigere bye byonna kati omukyalo oyo bambe teyakola bulungi kale machazi oli teyakola baali bakyogeddeko kirabika bubi anatukikiriza naye abantu bagamba nnyo nti of course obufumbo si kkomera ekyokubiri olumu tuba n'abantu oba ne tuba tabategeera bulungi ne tutafaayo nabbategeera ekyokusatu ndowooza tulemwa okwogera nabo obulungi okumanya nti omwami wange kino kyayagala kiri kyayagala ekyokuna Machaz Robin agamba nti ebintu ebitwale tulire awaka fenna bikyekyanibadde kituufu naye abakyala tujjukire nti bano bannaffe fenna tuli bazadde naye ndowooza engeri gye tulowoozaamu ffe abakyala eyawukana kizibu nnyo Robin ogamba nti ntudde ndidde ndi satisfied otolowooza ku baana bo kubanga ffe tubazaala okakana obusibi kakati naye abaami tubasaasire nti maybe Machaz bazadde nga ffe naye osanga engeri gye balowoozaamu ku maka ku famire ku ki eyawukana abamu eri abasajja abamu nga tayinza kutuula n'ali akantu nga banaye tebalidde okitegeera oba mukyala we naye omuwendo mungi nnyo bijja luvannyuma nti abaana mpozi okitegeera kakati abali mu mbeera eyo oyinza obutamunenya nnyo bw'atuula wali n'asooka ali ekigere kye n'aterera bulungi nnyo n'alyoka alaba ebyeka kuba tekimuliimu naye ye talaba nti alina omusango gwazizza but maybe today oba abalabye programu eno bakitegeere bakimanye nti omukyala kimuyisa bubi enneeyisa yeeyo gy'owulira whatever by'okusazeewo okulya engeri gye weeyisamu gye weekwatamu eweebuula mukyala wo kuba mumanyi nti bw'obanga okikoze oyagala kulya ku mpuuta eyo funa engeri gy'ogifunamu tokukuta nayo mu mmotoka tokukuta nayo nti ntuuke eka nga ngimazeewo tekiraga bulungi nti bw'ogitwala eka era bajja gikuwugirye bulungi nga bwe wandiyagadde ndowooza kuba intentional nakumanya nakulowooza ku bantu betubeera nabo nti bwe banandaba nga nsise essaati ndyoke ndi omutwe ku saa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi abanandaba banalowooza batya abanagamba mukyala wange nti tukulengedde ye watyaga bankutta akafaananyi ennaku zino byakafaananyi nga nvulubana kinaaba kitya maybe it is food for thought abakikola okuba nti bakyuseemu Robin ayogedde wano n'ayogera nenzijukira omukyala eyakutumira ayogedde ku bwebajja naga mubeera bwebajja naye bolinga atamumanyi mukyala matovu Kamalu
abeera eyo kulambiro ayagala nnyo program Banyabo olwanneegera nagamba he nina ensonga yange najja naginyumizaamu gye sijja banyumiza kuba yali personal naye abaagala nnyo so njagala okimanye nti weebwe bajja babazaala ku kyalo ekyo ojja munoonyako nja kuwa enamba y'omunoonye mwerabe abeebwe bajja timu bwe bajja emboozi bwe tewetambudde bannange kati suubire nti no kitukoledde oba kikukoledde amakulu programu nebadde y'abaami ndowooza mukitegedde abakyala bwobanga gwobadde ku TV funa bwekuŋŋaanyamu olabe nga bye bekkatira eri n'abaana eno mulyako ne muweweera ate nga muno tomumazeeko mirembe bw'abanga bw'atyo bwe yakula naye nga tuwunzika era nga tuva mu ddiiro tukujjukiza Blue Band Choco Flavor mufune munoonye ebipimo mu ebiri mulimu busaketi obutono mulimu bukilo grams 5 grams 250 kilo so gwe oyagala ki era oyagala mukozesa ki genda omufune nakazadde w'eggwanga mama gwalina omwana oyonsa wetegeka kuzaala wazaala dda oyagala bivaako bikooye World Vision ekujjukiza omwana alina okuyonka muteeke ku bbeere mugabirire nga bw'oyonsa myaka 2 bw'oyagala sussaawo omwana oyo akule bulungi era abeere mugimu nga temugumu mubadde balabi balungi twagala tubasiibule musiibe bulungi tubalinze Sandejja ssaawa 11 nga mutaddeko mweraba